Wetwogereranga munnange Justine Nameere Honorable amaze okuba nti nate alayira wabaddewo okutya oluvannyuma lwa minisita Kabanda kw'ossa ne fullfigure olunaku olw'eggulo we baavudde ne balyoka bagamba nti tonnalayira oba tannalayira naye ate ali mu kwogeranga eyalayidde dda. Ffenna ne tulowooza nti no baba naamuyimiriza njjukira nti waliwo n'ebigambibwa mbu yabba obululu naye munnange twegatteko mu comment section ng'ogamba nti Nameere jju tubeere ng'ate tumuyozaayoza munnange amaze n'akuba ebirayiro era atambudde ne bbaawe kw'ossa n'abaana be. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. I, Justine Nameere, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Justine Nameere, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Almighty Allah. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section ewa Sheebah Sibirungi. Dr. Kulthum avuddeyo n'abaako byayogera. Jjukira nti Sheebah yewunyisiza bannayuganda oluvannyuma lw'okuvaayo n'alyoka agamba nti ye ne waaba mukyala namba 10 takiinaako buzibu. Kino nno kye kijjeeyo Dr. Kulthum era talina bigambo birungi eri Sheebah Kalungi. Kati nalabye ka video ka Sheebah ng'agamba mbu ndozabadde ku podcast ye she's ready to get married ne wabera namba 4 ne waba namba 6 waliwo kenda bintu zabadde bakutulamu awo sinaba kusetolinga kubi wachinga bulungi agamba nti ne waba namba 10 bajja bakyala 10 nga namba 8 for she's ready okubeerawo haji nava mbakyala be namusangawo. She might have been sarcastic, but atasobola okuba nga ali serious kubanga tewali yabimubuuzizza. Ayinza okuba nga ali serious. Mi najjukidde ekintu kye batugamba ng'edda nga tukyali bato twali bawala balungi era paka tukuze as you grow up obulungi bugenda bufeetika ne batugambanga mufumbire mangu nti kubanga time etuuka mbu ng'ogamba nga gwenyini gwononya omusajja bannange enonya omusajja afaanana bwati ne bwati nga ate mu butonde abasajja be balina okunoonya omuwala ow'okuwasa mbw'oba nobeera ng'ogamba nti bannange munoonyeza omusajja bakubuuza omusajja oyagala afaanana atya nti bannange yenna ajja oba alina basikazi bameka oba bameka I'm ready to settle ninga wano bakugamba nga bannange fumbira oba omulenzi otalina ssente ng'ogamba musinaga fumbira musajja mwavu nze ninda bagagga ate abagagga balina bakyala baabwe ate bakyala baabwe agamba nze tonkwatira ku musajja wange kugamba n'obeeraawo ng'omala obudde ekyamazima abaana b'obuwala kamba buwulire once you're 30 years nga toli married oba overdue mulimu abalala nga honestly tafunye mukisa sikunenya
nga tafunye mukisa omusajja kujja mu budde ng'olinda that perfect God's timing ne mubeeramu olinga emikisa abadde agirina naye ng'agamba nze nkyali muto nkyetegereza bagamba mese simanyi weegejja batya emala nga yakapa kati kambabuulire obufumbo buno tebulina formula wallahi nze kambabuulyeko kino ekintu obufumbo tebulina formula obufumbo bulimu essanyu n'amaziga nze nja kujja no mbabuulya byenjagala muwulire naye nga nze banye ekiri ewange you understand obufumbo tebuliiko myaka tulabi abantu bagenda bagamba mbulindako omaloweza emyaka 3 simanya oba mwemeka nga olina ssente zo omusajja tajja kujoga omusajja wobanga ofunye mujozi mukwano ne wobeera nga gwe vice president akukwata ebitibo bye n'abayambula wali n'akusabula kibooko wobanga ofunye that kind of husband obufumbo bulema abantu abakulu bulema abantu abaana abato omuntu omukulu asobola obuwangula oba omwana omuto kugamba tebulina formula nze ndaba omwana omuto ekiyinza n'okumutawaanya social media has a lot of trash, a lot of wrong information naddala eri abantu batali babuvunaanyizibwa omukyala n'atuula onolabanga n'omulebedera nga awabya abaana abawala naye ng'ate munnayo onookola ki wonoba nga wabula nga bakuvuma nti wano bavuma okukamala kale ng'olina kusirika n'olinda abaana b'abannyoko nga bw'olina okubuulirira naye ng'ekyamazima omwana omuwala ng'omaze okusoma Allah n'akuleetera omuntu nga intentions ze ziri pure about marriage go get married ate gyokoma okufumbirwa amangu obeera weewaza ebintu bingi and gyokoma n'okulaawo kati mu myaka 3 obeera oluusi ofunye ne status kugamba you even get more confusing who to get married to emyaka 3 omwana omuwala ddala bannange lwaki obeera olinda ebbanka eryo lyonna so Sheebah nze by the end Sheebaholic I love you nze mwagala she's very hardworking so beautiful self-made well outspoken mchala mugumu era nkusabira ofune haji yogobadde onoonya kubanga atugambye atawakadde she's ready okufumbirwa haji ne wabana bakyala bameka era haji wobanga oli eyo nga Sheebah waffe n'omulabirira bulungi lumba omwana w'obuwala yalayika ali serious ayagala bufumbo Sheebah Karungi nze agamba episode zotuwa singa ozituwa mu lulimi Luganda kubanga oluzungu luganye oluzungu your English is not Englishing. There is a how you're faking English, there is a how you're struggling with English. I really do not know simanyi lwaki togenda no resort nga ku Luganda. Am I G-A-Y? Am I why am I gay or if am I gay? Imran, why am I gay or why am I gay? Guys, listen. Bannanga oluzungu lwa Sheebah mu episode y'endala bannanga ate lufu nnyo ebigamba bigatirira mpozi n'ekirala stop faking smile, stop faking friendship. We all know you didn't like Cindy and we all saw you how hard you were fighting her. Katolia ogambambo you were the business, you were the what? So what? So what? Bobanga yegwe yali business lwaki yo battle tewagikola weka. Why didn't you compete with your own self? Because first of all you're contradicting your own self. You have a lot of contradictory statements. I really do not know why. Oluzungu luleke kolera mu Luganda and stop faking smells. Mpozi n'ekirala lekera okweyogeza mbugwe simanyanga omusajja asobola okugataka abakazi banana obeera okay. What are you trying to promote? What are you trying to insinuate? Ogezaako kutegeeza ki? Era promoting ki? Oyagala tugambe nti nno gwe munnaffe omutima ogugwo ogumira bajjabo. Oyagala tugambe nti gwe toyina nno ku mutima. Oyagala tugambe mbu you're so clean, mbu gwe oli so holy to the extent nti omusajja owuwo tomububira. We all know abasajja tobaagala and we all know nti nno gwe munnaffe ebintu byo byokola byonna tubimanyi. Banange totubuzaabuza tumanyi ensonga lwaki omusajja ne bw'aba kugaseka abakazi bana tebikulya. It's because toyagala basajja. Kyova abakugambye ne bakubuuza are you gay? Niweyogeza niweesesa niwemwemwe ntula amagyo agwenyulukufu neweefuula nti toyina kyomanyi nomala n'ogamba I love simanyanga I love people. I fall in love with people. Let me bring it like this.
This is the thing. I love who I love. I fall in love with human beings. That's all I can say. I fall in love with human beings. If you're a good human being, I'm gonna love you. That's it. It has nothing to do with anything else. If you're a good human being and you love me, I love you, bitch. I love you, bitch. I love you. How are you? I love you. Listen, guys. Listen. Okay, I'm your girl. Oboli musajja, oboli mukazi. Me, I don't see all that. I love humans. Okay? That's it. So how you kyakubeeredde ekizibu ogamba oyagala abasajja kiki kyogezaako okupromotinga gushi ogezaako okutegeeza nti nogwe oyagala abasajja n'abakazi maama abakazi bakukolera biki ebyo abasajja bye batayinza kukolera abasajja obawalanira kiki omusajja kye yakukola ddala kitugambe mu episode yeddako tukitegeere lwaki wakoowa abasajja gwomu simanyanga feminism gwomu osomesa abakyala okuva ku basajja opromotinga bisiyaga opromotinga no come out and tell us come out and be specific. Totubuzaabuza because kati ndaba nga otandisa okuluzinga track ebintu bye byoli mutubuza tebikyalina meaning. It is no longer funny and it is no longer worth our time. Bambi gezaako okupromotinga ebintu ebigatta ku society ebigatta ku community okitegedde lekera okupromotinga ebisiyaga byo lekera okupromotinga obwannakyeyombekidde lekera okulaga abakazi nti nno tebalina kwetaaga basajja. Katonda teyali musiru okutonda ekitonde ekisajja n'ekikazi. Ate Bible ne Quran tesomesangako ebyo byokola era dda ku mutima weekube kyova kitaawo yafa kolimidde kana gwe tewali kangu ate kana gwe toli kangu oyagala kuba ku topu kati tulaga nti Sindi gwe yamuwa bizinesi era yakola nnyo ssente koolo ku gwe abeera mu finance ze gwomanyi diru zayina gwomanyi ennyingi zayina gwomanyi byakola ne byatakoze gwe yasooka Sindi mu ndongo gwomanyi ebbanga Sindi lyabadde mu ndongo togamba omanyi ssente zonna zazaafuna sagala onyiize gwe beach mwana gukiddeemu gwe mama bibye mama gubina mwana weeberere mulekera okwewa importance nene nnyo eraga nti gwe top mukwano yasamirira. Let me bring it like this. This is the thing. I love who I love. I fall in love with human beings. That's all I can say. I fall in love with human beings. If you're a good human being, I'm gonna love you. That's it. It has nothing to do with anything else. If you're a good human being and you love me. fullfigure munanga akyagenda mu maaso n'okuba nti naate asabula Justine Nameere kati naasabula MP mulamba kasita bonna ba NRM ffe katubeere nga tukuwa akatambi kano. Convict. You were convict. Why me that honorable Kabanda no yogena? Oyogera ngani? Wasomanga nebibuzo bakolelanga bikobere. Waberanga mbwa malaya. Waberanga mukulepinga baticha na bana balenzi. Ogira okuzala ebyana gyotamanyi kisa kya mukama yanga babakebera abasajja bana. Bebajjako DNA. Nga tekwita tata wa bana nga tayiko. Kisa kya mukama aliwo nga mukola DNA. Feminist. Nga bana tebalina kitabu. Lwaki mwana wa muzala musajja mulala? Kwata abana b'abasirikale baweeyo. Kwata abantu bateka obaweje babakayanira wali Kawempe. Osiwe Kawempe akayanira omwana atamufanana yenna. Abana babona ba tribe ki. Eje mimwe ejiringa endeko. Ku bulungi bwe weewaana n'obulungi bw'oyogera. Nofuna omusajja asembayo okubeera atunulanga doti. Akantu akalinga oluwuzi lwa geswingi. Nzako okukalya nfa. Kale embutuka. Nze siringa mbwe eri ebisesemye.
na yo limbwa emala okusesema n'eri ebiseseme byayo ne Bible ekyogera olimbwa you a dog emala okutanako ebiseseme n'eddamu n'ebirya olimbizi you a pig a big pig eyevulunga mu bisotosoto bya mbizi nze si obwo bukune obwo bumpowooko bulaki obwo obukwata mmanyo laba ennyinyaze wafuuka mukoka wafuuka kiyigo oyigirwako buyigi wano wali okwana Nurudini ntege tewamukwanako ye yabiŋŋaba wakwana Nurudini n'omusasula n'omusasula ne ku mukolo wamusasula ng'abeere best man kumba oyagala akulye tewamuwa ssente tewazimuwa waali tewamuwa lwaki buli ogwekwana n'agaana omufuula mubi wajja ng'oyagala nvume fayida nakazibwe twatula mu kalenda olw'omusajja gwe ayagala simanyi oyo Kadaama simanyise Kadaama nga by'oŋŋamba sibitegeera nga sibimanyi nompa n'ebyokwogera ku fayida nakazibwe awula bulungi nnyo naye nga sitore sigitegeera era nenema okutegeera nonfuukira ekizibu ng'oyagala nvume nakazibwe olw'omusajja weebweru nakazibwe yali akoze eki owaana n'abatalina musango owaana n'atalina kyakoze ebya sipiika nno si birungi twogera ku Anita Among oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo n'abeera ng'ate ateekayo obubaka buno agambye nti no baakoze dda decision yaabwe era nga sipiika addako ayina kuba musajja. Hey, akagato bakambaza tayebwa bannange Anita Among si birungi jjukira nti Mao amuli bubi ate kati we banaleeta munnange Thomas tayebwa ku bwa speaker awo nno akalulu kagenda kubeera ng'ate akayingiddemu okuvuganya okw'amaanyi okusinziira ku General Muhoozi ye avuddeyo ng'alaga nti tayebwa ono yandidda mu bifo oba mu kifo kya munnange Anita Among webiteno webiri ffe tulindiridde kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna fullfigure si birungi Alien Skin akyagenda mu maaso n'okuba nti nate amusabula Alien Skin talina bigambo birungi eri fullfigure jjukira nti fullfigure azenga avuma Alien Skin nabyo katubeere nga tubikuwa kale fulungu aveeyo agambe musi yasiba mudoogo tetugenda kuwakana na muntu yenna aveeyo agambe ensi yasiba mudoogo tusaako balooya n'atiisatiisa ba IO tugenda ku poliisi ekibuye netutuuka okyusa IO oyo namu enamba ya IO omupya gwe twakola ki fulungu funa lifalensi ebeerewo ate nakuba nnene nga ya madda ndowooza funa fayiro nga nnene ebeereya ku mada standards kubanga nja kusiba ku kifoodi nkuwalule bannange diversion zonna ezigenda mu maaso tuziraba naye ekituufu mwagala kubuzaabuza bannayuganda nti omuntu we yalayira si ye yawangula omuntu awangula atya era ne bamulayiza nebula yadde n'omuntu asanyuse nebula yadde n'omulema asanyuse internet yonna yali ku birala nnyo nze nva kukitegeera kati mbw omusajja bamulayiza ng'ate si ye yawangula kati mutaddewo bidiversion byonna bimalayo simanyi bebekulu simanyi teyawagundi sente ze simanyi biki ekituufu mukimanyi nti drone kyekyo Kyagulanyi ye yawangula okusinziira munange ku Honorable Mubaraka Munyagwa avuddeyo n'alyoka ategeeza nti Fiona Nyamutolo yafuna nnyo mbu Fiona Nyamutolo alina n'okweguya nnyo Eddie Kenzo lwaki alina okumweguya mbu Eddie Kenzo atuuka butereevu ewa President Yoweri Kaguta Museveni Eddie Kenzo singa abadde yasoma abadde akudde embibi Eddie Kenzo singa abadde yasoma abadde amaze ola mukyala wajja kuddira Nyamutolo tebagenda mumutuzaako kumwagala nnyo ne bagenda muzaako mukamwana wa shefu ali kino kigenda kwongerako Nyamutolo Nyamutolo muwankizo nnyo waba wasookola president
Kenza alaba president mu Uganda wayagalira bwebiba nsibweba President Museveni yawamba mutulaki obwa okulira Uganda Airlines yawa reason nagamba bamutulaki ontale bamutta mu lutalo Shamama Janet mpulira kabagamba nti kosefu simanyi but no baba mukosefu vya bulijjo n'omuntu exactly the human being nze mama wange amaze emyaka emyaka nga 8 nga simujja mu ddwaliro wabeerayo wakola kivaayo ne taata waliwo yalwala ennyo ate emiddayo ate n'atereera bulungi gwe kennyini ku myaka gyo oli mulwadde essaawa nti maama Janet wabeera bwezi nafulunga kuwoolo oyagala abeere mbantu nga akwagiza buda so ekyo si mawulire zateze nze politics wange ayawukanako ku ebyo sobola kucelebratinga nakuyamba omulala yenna why ali mu buyinza afa natali mu buyinza akola ki afa ffenna tujja kufa omukulu afa omukadde afa n'omuto asobola okukola ki okufa tulina bemuti olusi gwe twakaziika enulegaawo nahere naki naye muwala abadde muto toyinza kumanya anasooka kufa twatandika bwe tuti ne batugamba mwana muto tajja kukola ki tajja kusobola ne tutambula mu kalulu ne bagamba n'ebitabo teyakola ki tebajja nominatinga ne tunominatinga ne batugamba akalulu tajja kumalako nako akalulu ne tukakola ki ne batugamba wakati mu kalulu nti tajja kukola ki okuwangula ne tukola ki ne batugamba nti ne bw'anaawangula tebajja mukola ki n'okulangira ne batukola ki ne batugamba at least katulwane tajja kukola ki n'okulayira nkoze ki basebo ne bannyabo kaakati basigaliza kimu nti Maseruka tajja kukola muddewo mubagambe nga bwe yagenda ku nomination nga bwe yakawangula nga bw'alayidde n'okukola agenda kukola ki bweteta muda badde mulabi mulungi alikuwa kumina ku news pack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba